Cruise exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira enkoko z'owulira n'ebinyonyi by'owulira ye faamu gye tuliko. Eno faamu gye tuliko olunaku leero tugenda kuyiga ku bya Bulunzi. Olunaku leero gwe ali ebweru w'eggwanga, ali mu America, ali e Germany, ali e US, ali e UK, ali e France, ali e Netherlands. Ng'oyagala okuyingira obulunzi ewaka, funa akatebe, tuula wansi, ebyokuyiga bingi nnyo, bingi ddala. Kale tuli proudly powered by Marus Bridals, bano basangwa Planet Plaza, gomesi empya, mishanana mipya, n'ebintu obutambaala bwa ku mutwe, bitambaala bya gomesi byonna babireese bipya nnyo. Kale ne Norian Capital nabo tobeerabidde, nabo tubalina bakolera ddala bulungi nnyo ddala. Kale okwenyikole ne Biva Organic, bano bajjanjabanga bakozesa ebibala ebyaffe ebya wano, emiti egyaffe egya wano, n'emmere eyaffe eya wano. Kale Kim kwali bulungi nnyo kamera okubanga ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo. Sharifu yali wali Saidi wali naye ensonga tuzikwasaganya bulungi nnyo. Tuli wano ku Lubwama Poultry. Bannange kigambo kinene nnyo naye nga omukyala Kato eyanjulire ku faamu kwe tuli munnamawulire mukukutivu era abamulaba ku BBS Telefina ndowooza mumunyumirwa engeri gyaweerezaamu, naye ng'olunaku leero ensonga gye tugenda okusinga okusimbako essira yeeyo kubanga tuyiga okulunda enkoko. Baaluza era balunda enkoko ezaffe Enganda, so zisobola okubiika ate baaluza, so binyagira kuba bitunyonyola mu buufu obwo. Yakitandika atya nawe ng'omukyalo osobola okubanga ate ofunamu ekyokuyiga. Oyinza okuba mulina ettaka ddene n'ebbaawo naye nga temumanyi kyaddikozesa. Omukyala wuno ate muwala muto ajja kuba akubulira ensonga zonna ezikolagana n'ensimbi mu famire ne famire okulaakulana. Okitegedde? Kale katubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongere mu maaso. Nsanyusa okulaba nnyo Cruise exclusive. Cruise exclusive nsanyusa okubanga munkyaliddeko ku faamu yaffe. Wayanjudde bulungi bw'abadde otandika. Nze Wahida Nampima Lubwama okuva mba Lubwama Local Poultry Breeders and Agrovet. Oyinza okumbuuza Local Poultry Breeders mukola biki? Ffe tuli mu nkoko nnansi. Tuli mu nkoko eyaffe eya wano, enkoko Enganda, omusoga agiyita ensoga, nkyoli, omunyankole agiyita nyankole. Naffe Abaganda tugiyita enkoko Enganda. So enkoko gye tulina wano twagikuŋŋaanya mu bitundu eby'enjawulo ne tuba nga tugifuna. Nkoko Nganda yennyini oba? Ekibuuzo kirungi nnyo. Enkoko eno Nganda yennyini. Ayinza ogiraba yesinga black, brown biki? Nkoko Nganda yennyini. Ekisooka ogikakasa y'endabika yaayo nga bo abantu baffe bagenda okubanga bagiraba ku Cruise exclusive. Ekyokubiri ge mabala ge tulina. Tulinamu enkoko enjeru plain, tulinamu enkoko ensesere, tulinamu enkoko zikakofu. Ensesere sigirya. Togirya lwaki? Kitya. Ate yesinga okuba n'ennyama, esinga okuzimba ennyama, esinga okubanga ezitowa, ewooma nnyo. N'ekirala bw'oba olina famire nga nnene teweetaaga nkoko ziwerako kutemaatema ne weguba mukolo bwe ziba nsesere. So nkoko nnungi nnyo, ate waliwo nno abagitegeera gwe oba okyawoza ebyokugirya. Naye waliwo abazinona wano abazisomba on a daily basis nga balina nabo kye bazikozesa. Tulinamu enkoko eza lujumba. Enkoko ezo eza lujumba abazitegeera nabo bazitegeera. Zonna tuzirunda wano, buli omu ne tuzimutuusaako okusinziira mu kiti kye mwaba azaagalidde. Naye ng'okusingira ddala twaluza enkoko zino Enganda, tuzaluza mu bungi. Kati olina kumbuuziza nti naye Enganda ddala kubanga ozirabye nga nnene bulungi, like ziri healthy, no kyovudde obuuza. Ekyo kyonna kyolaba nkoko Enganda ddala ennansi enkukutivu. Naye tuziriisa bulungi, tuzirabirira bulungi. Abasinga balowooza enkoko zino ennansi tezikula. Naye lwaki enkoko zaffe zino zikula speed oba zikula nnyo? Kwe kuba nti nno tuzirabirira bulungi nga bwe nkugambye. Toyinza kugeraageranya nkoko eri etambula wabweru n'ogigeraageranya ku nkoko eno. Kankuwa ekyokulabirako, zino bwe zibeera munda omwo mu biyumba, tuziwa amazzi agalimu ka vitamin, ne tuziwa emmere entabula obulungi. Ate toyinza zigeraageranya na ziri ezidde bweru ne zitakula. Netindiga olugendo ng'enoonya ekyokulya, okunywa amazzi nga Alani yamaze kwoza ku ngoye n'ayiwaawo ne galegama, so kati yenkoko eno kiringa bw'onoolaba omwana abeerako mu kibuga n'abeera mu kyalo. Abeera mu kyalo atindiga olugendo n'agenda kimamazi, ono agajja ku ttaapu asumulula wali, ono ayambala ku ngatto, oli atambula asamba ebisubi. Kati so mu ndabika toyinza bageraageranya ne mu kati ze enkoko zino. Olina kyoyogedde n'ogamba Balubwama. Oli mukozi mu Balubwama
muli bakozi oli kitunzi wa balubwama okolanga ani mu balubwama omuntu soko omwe biography ya balubwama tuwulire okay ala basangibwawo ala niwe balenye kibuuzo ekyo one kansoke mbawo gye tusangibwa ku kyalo oba omutala baguyita Kawoko kyekyalo kwe tusangibwa Kawoko village kyekyalo district ye Wakiso kakati nkolanga nimba Lubwama nze ndi mukyala Lubwama twasalawo ne tutandika obulunzi buno bw'enkoko ne tubutandika ebbanga liweze emabega oyinza okumbuuza twatandikira mu nkoko Nganda ala nitwatandikira mu nkoko enzungu neffe zaatulema ebyo byonna nja kuba mbikunyonyola lwaki zaagana mu maaso awo nja kuba nkubako background yaffe so ndi omu ku ba directors oba ndi omu ku batandisi ba kampuni eno y'abalobwa Local Poultry Breeders and Agrovet mwe tuyise okuba nga tusomesa abantu baffe abali eyo enkoko Enganda eyina migaso ki lwaki yanjawulo nnyo ku nkoko endala n'ebirala nti bw'oba oli mulunzi wa nkoko osobola okubeerawo n'obulimu obulala obutonotono obwekuusa mu category eyo ng'okutunda eddagala okutunda ebikozesebwa mu nkoko okwaluza enkoko n'oba ng'osobola ofuna ssente z'awamu kuba abasinga tebakimanyi nti ba breeders bafunako ka ssente akawerako bw'ogerageranya omulunzi ono alunda ng'atunda butunzi magi ga kulya for instance Alan singa mba n'enkoko 5 ezaloko nga naawe olina enkoko 5 eza leya tosobola kunnenkana kukola magoba limba bwe kiri tosobola kunnenkana kukola magoba ekirala nze nfunamu mangu okusinga ku ggwe byonna nkakasa nti abatulaba babeera baagala okubimanya n'okubitunuulira kati kankuwa ekyokulabirako nti enkoko eno ennansi eyaffe oli bw'agitwala naga nti mbuukinze enkoko mbalubwama enkoko 5 bw'ozitwala n'otandika okuzirunda kisooka oba ozibuukinze omulundi gumu togenda kudda wano okukola order kubanga oba ogenda kweyalulizaamu ate ekirala bwe tukuwa enkoko ezo 5 mubaamu empanga n'enkazi katugambe tuwesanga nti zikola 50%. Right now ekizibu kye tukyalina tetunnaba kufuna kyuma kiselectinga nkoko eno atedde old stage nti neno nkazi oba mpanga nga bwe tugenda okuziraba waggulu eri ku famasi yaffe naye enkoko eno bw'otwala enkoko 5 mubaamu empanga 2.5 n'enkazi 2.5 kekaliko eggambye nti no zikola 50%. Katwesanga nti enkoko zino empanga 2.5 osobola okuzitunda zo nga za myezi 3. Enkoko yaffe y'emyezi 3 esobola okugula wakati w'emitwalo 2 kitundu ey'emyezi 3 seggwanga so kitegeeza nti enkoko zino 2.5 bw'oba ozitutte n'ofunako empanga 2.5 n'enkazi 2.5 enkoko 5 awamu omuwendo rather empanga zino ogenda kuzitunda mu nnyama buli kako kagula ssente mmeka akakoko akamu tukatunda siringi 13,000 weewaawo nga tulina ekirowoozo ky'okwongezaako lwaki tukatunda ssente ezo ala n'enkoko eno bw'ogigula nkugambye ogitwala omulundi gutya gumu ekyokubiri ogenda kwaluzaamu ofune enkoko siddamu kujjanjaba siddamu kugula okujjanjaba kuba oyina okujjanjaba kuba enkoko yonna bw'otagiwa bujjanjabi togifunamu kikyotegeeza otwala omulundi gumu kyentegeeza okutwala omulundi gumu kyekiri kyembadde nkunnyonnyola nti enkoko zino bw'ozitwala oba ogenda kwaluzaamu kasooka enkunnyonnyola ekyo nkimaleyo nti otutte enkoko 5 mulimu empanga 2.5 n'enkazi 2.5 kitegeeza nti enkazi zino 2.5 ye business zez'omugaso kati zino empanga 2.5 bwe ziweza emyezi 3 zo zitunde buli mpanga naye bakuwadde emitwalo egi oludde oba mu miliyoni 4 plus then zino enkazi bwe ziweza emyezi bwakuyamba ne zitafaako ate nga lwaki zifa tuba tukubulira ideas z'olina tukuwa tips nti kola kino na kino eri omuntu asobola olunda enkoko 2.5 bikoko 5 ne zikula omulundi gumu 5 zisobola naye bw'aba talundangako kuba kati ffe nga ffe bw'ogula enkoko nti oguze 5 ne tukuwa 5 plain tuyinza okuwa enkoko 5 mu 15 15 zakuyigira gamba zino 15 bw'anaaba alinnye ajja kulinnya zino asobola okuza omuwendo gwe nate enkoko zino zirimu bw'oba okoze obulagajjavu zisobola okuba nga zifaafaako sobola okufaako nga10 n'oba ng'okuza 49 abamu bw'aba ayagala akuza enkoko 5 agula 5.5 n'amanya 5 gano kangalekemu njigireko biki nsobola okufuna omuwendo gwange omutuufu kati mbadde nkuzaayo ku kali lwaki enkoko zino zibuukinga omulundi gumu okimanyi Alan nti no bw'oba olina nkugambye enkoko 5 tuzikuwadde olinako empanga 2.5 n'enkazi 2.5 empanga 2.5 tezirina mugaso ezo olina zitunda nga za myezi 3 enkazi lwaki tezirina mugaso kubanga tezigenda kubiika kyekisooka ekyokubiri singa onoozirekawo oba olina okuba nga ogenda kuziwa enkazi ze zinaalinnyira
bwona batoziwadde enkazi zezinalinyira empanga ezinabamu ez'amaanyi ennyo zijja kuba zaagala okulinyira mpanga zinne waazo bwe zibeera ate nga mu butonde tekikkirizibwa kati so tukugamba bwe ziweza emyezi 3 oba 3.5 zijjeewo ofunemu ssente oliise zino enkazi paka lwe zitandika okukola ki okubiika enkoko zaffe enkazi zitandika okubiika ku myezi 4.5 zimbatteewo myezi 4.5 abanjulira betuwadde ku nkoko zino era oyo gwoziwadde ne zitabiikira ku myezi egyo either ng'aliisizza bubi oba nga bamutabulira emmere tebamutabulira buki bulungi naye kati ffe kyetwasazeewo kyetukola nti omuntu waffe bwe tumuwa enkoko tumuwa ne formula noweegulira ebirungo ebyo noba nga obyemikisingira notawa bano batabula mmere chance kumikisingira mmere nosobola okufuna tageti yo ey'okubiikira ku myezi 4.5 buzibu kyobuliwo singa mba nti enkoko zange nzijja mbalubwama nengenda muba mikisingira emmere ne bampa basobola kati kankuwa ekyokulabirako enkoko nga zadde wano paka ku mwezi tuziriisa emmere ya starter emmere eyo yanjawulo bwe ziva ku mwezi abamu enkoko bwe ziweza omwezi ziba zirya nnyo aba ayagala neyetabulira kati nga mu sizoni eno kasooli agenza agwa tusomugamba gulayo kasooli kiro 10 teekamu akalungo bwe kati n'akagundi bwe kati ate bali aba ayagala ajabulule akalungo akakozese ku bintu bingi ku bantu bangi gwogenda akutabulire broiler naye nga tamanyi oba enkoko zo starter zikyali ku starter format oba najja n'abijabulula nnyo enkoko ne zitakula bulungi ne zikonaakona ne zikunduga kati ebyo byonna birina okubijjawo tukugamba gula akasooli kiro 10 teekamu akalungo kiro 5 ziwe byegulire wemikisingerego kenyi toteeka eri bali bamanyi okwawula mu bintu so enkola eyo tuyambye nnyo kuba nti abantu baffe bakuza enkoko zaabwe ne zibiika ku myezi egyo emituufu gye nkugambye emyezi 4.5 kati enkoko zino bwe zitandika okubiika ku myezi 4.5 kitegeeza ogenda kulonda amagi enkoko 2.5 alani oba ogenda zisuulamu empanga ezo oba ogenda zigula walala oba okomawo ne tukuwa empanga endala zoteeka mu nkoko zirinnyiire kubanga zino ze wazitwala nazo ze nagambye otunde banyina baazo tetwagala bazirinnyiire bayinza okufuna inbreeding so okujjako ng'empanga zitubuze tukugamba kale kozesaako ku ezo naye omwezi ogusooka n'ogwokubiri tokola ki toyaluza obwana buba premature buba bufa nnyo mu nasale kale enkoko zino bwe zitandika okubiika oba olonda tray 5 ekitono buli lunaku oba 4 kitundu tray 5 olunaku oba kale katugambe 4 buli lunaku mu nkoko 2.5 weziba zisobola okuwa tray 4 buli lunaku oba 4 kitundu kitegeeza nti ewiiki osobola okuba ne tray 28 ku 3 buli wiiki amajago gatwala ogateeke mu incubator obeera n'obwana bumeka buli wiiki oba olina obusobozi obwaluza obwana nga 6 ku 7 buli wiiki enkoko ezo kitegeeza nti mu myezi 4 oba mu mwezi gumu nga buli wiiki oteeka enkoko zo 7 oba 5 ku faamu oba n'enkoko meka that's why igambye enkoko zino zizaala nnyo kyova ogambye wali emega n'ogamba enkoko zaffe zino bw'ozitwala otwala omulundi gumu nti oba otutte enkoko n'ogijja wano naye ng'ogenda kwaluza ogenda tunda amagi osobola okukola nga ffe bwe tukola kuba ffe tekirinako obuzibu kasitoma waffe okujja wano enkoko naye n'agenda natandika okwaluza bangi betulabye ng'onatunda sukaali n'onatunda sukaali bonna nga bakola ki nga bafunamu naye obuzibu bantu baffe lwaki abalunzi abasinga baavu nti wagenda na booking enkoko bw'amala okuzitunda abatalina busobozi buzzaamu kati agandibadde nga amagoba agatazaayo ne bamuwa enkoko enki endala so nga wano kati tugeze ezo z'olina olonza amagi ogenda oyaluzzaamu obulesi otadde mu nasary nga bw'ogenda okulaba bw'oteeka mu nasary ne zikula ogenda okutunda zino nga ziri zitandise okubiika nga tokomyewo waffe ku bookinga nkoko ndala nti zo zitwala omulundi gutya gumu nane ekirala zino zijjanjabika ziriisika nga bwe tugenda okunyonyola n'ebiringa ebyo ziwangaala obulamu bwazo enkoko yaffe ebiikira emyaka ffe tugiwa emyaka 2 naye enkoko enganda tekoowa kubiika gw'ogikoowa era oziraba n'ez'omu byalo ezaala abaana n'ebaalula n'etambula nabo n'ebasuula n'efuna abalala bwetyo gw'okuwa noga nafunye omugenyi eyo katugisale ekitali ku nkoko ziri endala so ne tuba nti enkoko eno ya muwendo nnyo bw'ogerageranya ku nkoko enki endala nnyo nnyini ddala nga tutunuulidde ekyo ekyokuba nti bw'ogitwala omulundi gutya gumu toddamu kubukinga nkoko ndala ekyo kintu kikulu nnyo era abantu bafe abasinga obungi bakirabyeko kati enkoko zetulaba mu biyumba ziri mu bbanga ki kuba zinyirira nnene enkoko ezo zolaba mu kiyumba ziri mwaka gumu n'emyezi nga giijo nga 3-4 sente zo zaavaayo dda buuza zitya ekisooka buli wiiki amagi ge tulonda omugaba masasule
gaba masasule nti orders ze tuba tukutte already baba basasula obukoko obwo zo bwe tulondayo amagi tuba tulonzeeyo bwana Kagame geno nondereyoko ku magi abantu bano balabeko kati so tuba tulonzeeyo bwana amagi ago gaba masasule kati obwana obwo nange kenyini bwe tuyiwako mu bruda ezo enkoko bwe ziba zibiikidde emyaka 2 ne bwe ngamba nti offlayer sigenda zitunda kanzi oba neiba bazirye nze sirina kyenfiirwa olimba sikulimba kubanga ziba zikoze amagoba mangi buli wiki bwe ziba zisobola okuwa enkoko 5 enkoko 5 ge magi 5 gaba gasukkamu ziba zikuwadde amagi nga 8 negobala kapasite ya nkoko 5 ng'oggyeko costs nkoko 5 buli kamu ffe tutuuna 13,000 kati n'omwana ali mu kuyingira mu kiyumba gwe bali mu balengeza twagala ebintu ebirimu proof ali mu kuyingira oyingira ne twemeka twe 2 zino saawa ziri mmeka tukeberereko saawa ziri 5 obudde obwe Uganda kitegeeza nti kati obala obudde okuva ku makya kale saawa emu saawa 5 ate nga zinayingira ne twe ekitono yingira munda omwo otulondere ku magi tujongereko wano omwana ayingire mu faamu maama namungi w'enkoko ali wano so Teo omuvubuka oba omukyala ali ewaka alina space naye abantu abasinga baagala okutandika ebintu bino naye batiisibwa babagamba okutandika enkoko olina tandika na wantu nga wanene kati kuluzinze kankweko example njagala nsooke nkwe ku background bwe tutandika omulimu guno ogw'enkoko twali tulundira mutundu eyo emutundu eyo nga gye tulundira ebiseera ebyo nali sinaba kujoininga BBS nali nkola ne NBS ebiseera ebyo kakati nfuna idea ngamba omwami lwaki tetutandika okulunda ku nkoko zino kakati nga omwami angamba tulunde kuba twalina ettaka we tusobola okulundira emutundwe nga tuteekayo nga tubuuza ku bamanyi ng'oli bwanajja wano okutwebuuzaako naffe tulina be twebuuzaako ebiseera ebyo omwaka gwali gwa 2015 nali muto nnyo ate nga n'ekirala bino njiga biyige wabaawo omwami gwe twagenda ne tulambulako alinnya na meeyo omwami musiraamu nga tulaga enzimba y'ebiyumba bino ebya temporary kati ekirala nga tugamba amwe abavubuka mwagala nnyo sente ez'amangu mulonde broiler ne mugamba bw'ogambye nti kakati nga tujja nga tuzimba biyumba bino biri temporary kuba twabikoppa wuwe kati nga tugenda nga tubukinga enkoko eza broiler waliwo kampuni emu eri awo Kodi Kampala we twazijja gye sijja kwogera enkoko ezo zaasooka ekyamazima zaali zikoze bulungi naye bwe zaaweza wiiki 5 kuba batugamba tutundira ku wiiki 6 enkoko zaagwamu obulwadde cruise enkoko twalina 5 twafiirwako enkoko nga 205 obulwadde bino bye tuludde kati ndudde n'abasawo nga nkola nabo lwe nkimanya nti obulwadde bwa gombolo bwakola ki bwazigwamu enkoko omwami yali agenze werekerako muganda we nga bagenze kwanjula nga nze ndi ku faamu ate nga tetulinaawo nnyo bakozi nga nze ndiwo ebiseera ebyo kuba nali lubuto nga ndi maternity leave yange kale nga nsobola okumalirawo obudde ne mbuuza omwami enkoko nga zonna zigudde ku ttaka naŋŋamba funa omusawo nampa omusawo najja n'azikuba vitamini nze saamanya nnyo lwaki azijjanjaba ki ne mubuuza enkoko zibadde ki nga ŋŋamba infection kumbe gombolo yali azirumye oba oli awo twagemamuko bubi oba okiraba Kagame bw'omala amagi ago galeete wano wamala okulonda eno oba oli awo twagemamuko bubi kakati bwe kyaggwa ekyo enkoko twafiirwa 205 ku nkoko 5 twalinawo omuyembe awo we twali tulundira ebiseera ebyo nasombanga enkoko nenzifulumya ku miyembe nga ntuuma awo abali ku mutundu abalunde abalina embwa mu biyumba mu bikomera ne basomba enkoko ne bakoowa nga nange kennyini kati ntyo zifulumya naye enkoko zaafiira mu nnaku 3 ne tusigazaawo 205 205 ebyo tetwasobola na bitundira ku wiiki 6 ng'omwami oli bwe yatugamba kuba zaali ziyiseemu obulwadde nga zinafuye tezaagala kulya ziwewuka twabitundira ku wiiki 8 kakati tutuuka okuzitunda bano abajjanga okuzigula waliwo abaava e Nakasero eyo be baatulagirira naye nga bw'agamba nti bw'ajja atwalako nkoko 10 tazitwala lumu atwalako nkoko 10 n'akuwayo b'emitwalo 7 ate ezo n'oguliramu ezisigaddemu emmere paka ye lwanaatunda ziri amalewo
oba okitegeera bw'akomawo mpulira nnyo abalimi b'enkoko nga bagamba njaga nnyo omuntu atwala enkoko umu kati bw'akomawo n'atwalayo obukoko 5 ate nga bw'atwala 5 akubbiramu essere bitwali nali fala nnyo nga sisobola kumanya balina techniques ki mu kubba enkoko wano nga bazitikka byonna kati nabikuguka kati nga bw'ajja n'akwata enkoko tutangaza tuyinza okwerabira okukomawo kati balina obukugu bungi nnyo mu kubba enkoko era ffe kati tukola tutya wano byonna tujja kuba nga tubitunuulira cruise kakati bwe bajja nga nagamba njagala enkoko 100 olwo atikka 120 bw'ajja nagamba njagala enkoko 5 atwala 7 kati ebyo byonna byonna baazibbirangamu ogenda okumaliriza nti naye onatutte enkoko 100 nga ndaba omuwendo ogusigadde mu kyumba tegukola ki teguwera ate sente zakuwa ate oguliramu zino ezisigaddewo emmere kati agenda okunona obusigaddewo nga toddayo obuzzi ku buukinga ndowooza oba nalyako enkoko nga 2 ze nafumba ge gali amagoba ebiseera ebyo ge nafunako kakati nenzirayo ne ŋŋamba omwami oli yatulagirira nti mulonde broiler naye nga ye eweebwe omulaba alinawo bulokoloko kakati ne mugamba n'enkoko nga zaatulemye nangamba anti obulwadde bwazigwamu kati muddemu mufune endala ne tuddayo ku kampuni y'emu kuba ali etuwadde enkoko nga zikula bulungi maybe ffe twakolamu era mu kuvaccinatinga enkoko ne zitavaayo bulungi cruise nga tuddamu tuleeta enkoko 7 omwami ng'aleeta ssente nga tuddayo tubukinga enkoko endala 7 bwe twabukinga enkoko 7 kati obeezo amagi ge baayaluza oba gaali premature oba tebaakuba bulungi mali omwana wuuno anyuse teeka wano kale kati cruise labo otunuulira amagi gano ekisooka ffe abaaluza buli lyajje muno magi naye enkoko ze zirimu mubala nkoko bukoko bwe bulimu omwo kati okuggyako akafudde kaakano lino liyisizza empewo lino liba lyakulya kakati bwe tuba tulondayo amagi gano mu byuma eyo process nnene eba enyuma nga tugenda basomesa nga tugenda kwaluza nga tugenda mu incubator amagi agaffe bwe tuba tugajjayo tegatunula waggulu gatunula wansi ndowooza olaba gonna agawunzi solide kati ateeseteese system munda tugawunzika gasobole okweteekateeka tuteekateeka enjuba eri omwana bwe tutandika oteeka mu kyuma abe nga avaamu mangu ate mu budde aleme ekkoowa so tugawunzika bwe tuti air space ejjukira eri waggulu erina okutunula wano bweti ne liba nga lyo lyeteekateeka kati wali bwe tutuuka okuteeka mu kyuma okwaluza amagi gaba gavaamu bulungi tukyeyongerayo mu maaso n'emboozi yaffe ey'obulimi bw'enkoko oba ey'obulunzi bw'enkoko kakati okulunda enkoko kuno buli muvubuka akusobola osooka tefaamu yo giteeka ewaka abamu mutya nnyo nti bugazi ki ensonga ng'ezo naye nga omwana ye agenza okutuusa n'amagi gookya kitegeera so obadde okyatunyonyola kati ekirala ekyoleka enkoko eno nti nansi bwetunuulira amagi gano agaloko ganjawulo ku magi amalala ndowooza naawe ogalaba tuyinamu kale neya white kale eno ndowooza olaba nti gonna gandibadde white nga wano naye olowooza lwaki mulimu gano agaaliko ka brown bwe kati kano ka brown bwe kati kava ku birungo bino ebizungu bye tukozesa kuba mu nkoko ziri enzungu tosobola kusangamu magi ga white bwe gati gaba mamyufu nnyo ate go gaba gasingako na wano ate ekyo kimbuusizza oba okitegedde gali gaba gasingako na wano okuba aga brown singa tugenda ku dduuka ne tufunayo sample gali gaba nga gasingako wano okuba nga mamyufu nnyo kati gano agaffe bw'otunuulira kala ogalaba nti loko n'obusongovu wano tule mugisuubuza mmeka kati tule yaffe bwe tuba bakutunda mu tule tutunda emitwalo 3 emitwalo 3 ate agenda kwaluza ng'oli ogenda kwaluza ate bw'aba ayagala kulya omutwalo 1.5 naye era tetumuwaago bwe tuba tugenda kumuguza gakulya omutwalo 1.5 era tuselectingamu ge tumuwaago ge tulaba nti abaana air space teteredde oba omwana kiraba mutya bwe liba ejjinga liri closed bwe liti for instance kati ono omwana omulaba sayizi ye mutono singa tunaamugjamu ne tumwaluza ajja kuba alina emikisa mingi egifiira mu nasale olwa sayizi ye kati ono nga tugamba ono damage kati ono already enkoko bwe litaddewo lirabika lyekubye kabaawo lyatise kitegeeza nti ono naye ayisizza empewo air space yayisizza empewo kati yafudde
eno nayo damage tetugenda baluza. Kati wabaawo bwe tutunuulira ng'alimu ekikuubo ne tugamba ono mulema, bano abasinga bali fine. Ekikuubo kiba kitya? Nja kikulaga wano kangezeeko kinoonya ekikuubo. Kati olaba lino lirimu ekikuubo kino kiraba. Kino mbadde sikirabangako. Okay. Naye weesanga nga tatambula. Tufe tulina experience mu kukebera. Ekitegeeza ogenda okuteekamu n'amagye agenda okwalulwa nga wageetegereza okamala obumaze. Kati ebyo byonna tubisomesa abantu baffe. Kakitegeeza enkoko eyo ogiraba omwana mwali naye mulema tatambula. Nti ne bw'onooba omwaluza n'omuteeka muli mu nasale tajja sobola kwetwala katiba kulya mmere, tajja sobola kwetwala ku drinka kunywa mazzi, ajja kuba gwe omusitula. Teo, sayansi mungi nnyo. Damage. Kati gano ge tutunda ogumu ekitundu mu baagalo. Nange nno kati ntandise onnoonya ebikuubo. Binoonyo gya bifuna. Naye ebikuubo bino nabyo bibaako koozi. Tubaako oluusi twebuuza ki ekibireese. Parent stock eno bw'ogiraba eba kiringa bwe bakwata omukyalo w'olubuto nti bw'alufuna aba alina okumira obweke. Nene alina ekikuubo. N'oyo alina ekikuubo. Oyo naye mulema naye ekikuubo kye si kyamaanyi. Oyinza okwesanga nga akawawaatiro ke katigizeko kati nibwe kati nga ate yasobola okukula. Naye waliwo abalina ebyamaanyi eby'olulango bw'olaba oba okitegeera nga tajja kusoboka. Kati ono mulamu bulungi, munene bulungi, size bw'eba mpanga nnamu bulungi. Kati so bwe tulondamu amagi gano ne tulabanga ono nti alina ekikuubo oba ki oba ki, twebuuza kivudde ku ki. Parent stocks zino tuzikwatanga bw'olaba omukyalo w'olubuto nti bw'olufuna oba olina okunywa eddagala, balina okugema tetanasi, olina okumira obweke bw'omusaayi, olina okumira fansida, olina okulya obulungi. Kati kitegeeza nti nene alina ekikuubo either tulina okugemamuko ka Newcastle ne twongera mu kino kiba kikulaga bulazi nti Newcastle doozi gye wabawadde egenda ekendeera. Oba olina okubagemamuko ka Newcastle, olina okubawa ku vitamin. Kati ono lwaki akaana ke katono olina okuba nga omuwa ku vitamin n'asobola ofuna ejje eddene n'asobola n'amaanyi agali pushinga. Oba okitegedde. Kati eno ekozesezza bulagajjavu. Bw'ebadde ebiika tetaddeyo omutima. Yeesuddewo busuuzi. So kati kyenjagala okubuuza ab'oku kyalo ayagala tray y'amagi emu just yakulyako waka era mugitunda gumu kitundu. Kati ab'oku kyalo bano olw'okuba nti be bantu baffe betuwangaaliramu ate jjukira emirimu gino egy'obulunzi bw'oba onoogikola nga zino enkoko olina okuba nga olina enkolagana ennungi ne baneiba oba okitegeera kubanga abamu abantu bajjula ettima asobola okujala omukyala wansi eyo baamutira enkoko nga 3 baazimutira batya oli yafumba omuceere n'agussaamu obutwa n'agenda n'ayiwa mu biyumba by'enkoko olw'okuba tebakolagana neiba we. Kati fasoffe kye tukola tumanyi okuba bwe bajja abasinga tagulira mu tray ayinza ogamba mpeeyo amagi ga 3,000 n'omubalirayo 3,100 oba 4,100 bw'otyo bw'oba ne gana damage nga mungi nnyo n'omwongezaako. Lindako lwaki ejjirya mwe muliseera nnyo? Ejjino tuliseera kuba nkugambye nti kati bano baana ekyegetagana amagi siga kamasho. Siga kamasho. Ate ekirala papa siri ffe tetulunda nkoko kuguza bali ffe tulunda nkoko kwaluza wadde nga mu ba outgrower baffe betuguza enkoko ye asobola okuba nga azifulumya ng'asobola okuguza abalya ate n'abaluza ng'asobola okukola ki okubaguza. Abo nabo gye bali ng'osobola okuguza abalya n'abaluza ng'osobola obbaguza. Abo nabo bangi naye ffe papa siri twaluza kubanga market gye tulina nnene. Gana amagi abali abali betuguza gambe tubaguza damage. Yes. Gana amagi ge tusanga ku maduuka nsobola okugaleeta ne mwaluza gosanga ku maduuka nga galoko anti waliwo abamu ng'alina loko ng'ezo naye nga taziwadde empanga. Bw'oba toziwadde empanga amagi go gabeera tegalina njawulo n'agabali abalunda leeya mmyufu. Amajiga enkoko zirina okubaamu empanga nga bw'olaba ezaffe ziizo zirimu empanga mulimu seggwanga n'enkazi. Seggwanga ezikola omulimu ne zifatalayizinga amagi gano ne gasobola okubeeramu obwana. Singa oli aba mu kyalo ng'alina enkoko nnyingi naye ng'ayagala
ayaluze amagi ago abasoleta nemuyabako okwaluza butereevu. Kati ekyo kyennyini kisumbuwa abalunzi baffe. Nitubagamba nti ne bwoba oli mu kyalo amagi agaluza tegasukka wiiki, ate tekitegeeza nti lunaku gw'olonze olina okugaleeta olunaku olwo, wabula ogaleeta omulundi gumu mu wiiki. So collecting amagi go omanye nti nyina 3 oba 5 mu wiiki. Ne bwoba ofunye taxi n'opangisa omutto gw'emabega, tuulamu leeta amagi go ku incubator tugaluze. Era obukoko ojja bubononeera mulundi gumu mu wiiki. Ono n'obukoko bwo oba tubutunde ku kyuma. Naye ekyo tukikolera oyo eyagula wano ewaffe enkoko. Sikuba buva eri mu kyalo n'ogamba nti nze nawulidde. Nedda, tetuba tetumanyi kuba enkoko ezaffe loko. By the way, ba outgrowers betutera okukozesa okuggyako enkoko n'amagi. Olina okuba nga enkoko wazigula waffe ne tukakasa nti oyo alina breed yaffe. Ate ekirala tulina okuba nga twakuwa ku supervision. Ne tulaba enkoko zo supervision omuntu agisasulira. Eba ya bwereere naye oba olina otuwa fuel. Bwe nzija ku faamu yo cruising nga nakuguza enkoko, ne nzija ku faamu yo mba njagala kola ziri mu mbeera ki, oziriisa otya. Empanga zikola omulimu oba wateekamu ebyesuubo zibeera mu kwesuuba n'ebiringa ebyo. So tukola supervision ku bantu abo betujjamu enkoko, betujjako enkoko naye nga ffe twazibaguza. Kuba bwe nkuguza enkoko 100 bw'oba tolina market tusobola okukwatagana ne tuba nga tuzirabirira bulungi naye ewuwo ne tufuna market wamu then ne tubala percentage. Lwaki wandi advisinze omulimi alunze enkoko zino nga vuddemu amagi obutatunda ku bbeeyi emu ne bali aba layers abalina layers abalina gundi ezo nokuba bali bo batuguza trek enda 7 8 oluusi. Kye nakugambye gano galina njawulo anti kyekiri kye nakugambye nti cruise ne bakuwa layers 5 nange ne bampala ku 5 gwe togenda kunsinga kola magoba buuzo otya. Kati bwe nkunyonyola kino ekintu ogenda kujjamu ekibuuzo ky'ombuuzizza nti layers ezange nja ziwa empanga oba layers ezange eza loko nja kuziwa empanga kuba nazo ziba nzadde ziba zibiika. Ezo tezijja kugenda mu mpanga. Kakati zino bwe zinampa amagi ng'egagenda okubaaga ebbeeyi ezange ne bwe manze nnyina enkoko 205 nga nkazi zokka nga gw'olina layers zo 5 era nze ow'enkazi 205 zino Enganda gwe mba nkusinga okukola ssente kubanga nze bwe nnaafuna tray y'amagi bweti ngenda kuba ngitunda ekitono ennyo bwe nnaaba wano nja gitunda $1.5. Ekitegeeza nti lino ejjo litunda ng'ejjo Enganda. Gwe ate ye ejja kuba ya siringi 7.5 ku faamu. Ekyokubiri nze bwe nnaayetaagayo enkoko endala nga 5 ku faamu yange nja kwaluza mu nkoko zino nja twala ku kyuma amagi gano banjalulizeemu obukoko ndete njiwe ku faamu. Ate gwe agago gakulya buli temuli bukoko olina okuddayo eri n'obawa ssente ne bakuwa obukoko obulala. Wamma zino tezibaamu mpanga. Zino zo eza brown tulunda bulunzi n'ogenda n'olonda amagi batugamba bugambi zaalulo ojja kukola. Ate zino ezo ekintu kyawukanamu. Kakati ekirala bwe nnaaba neetaaze okutunda ku nkoko nja nsobola okwaluza obukoko nga bwe ntunda. Kati ffe abatunda 3,000 kitegeeza trenji tufunako $9,000 buli kakoko nga nkatunda 3,000 nga ebbeeyi yaffe bweyimiridde. Trejja kubanga eri mu $9,000 gwe ate ezizo zijja kusigalirayo. Kati ekirala nze nja kuba ngamba nti kati ezino enkoko njagala zitunda mu off-rare kanjaluzeyo endala zitandika okubiika. Gwe ate kyotagenda kusobola. Okay, katono nnyo gende Cruise exclusive mukutu kwe tukyali mu kulunda magi kutegeera eggi kiri olina okitegeera ka tuba twetaaga okumanya ku nkoko za broiler ziri zo tugambye tunywa kuba eggi lyonnyonnyodde ate olinnyonnyodde bulungi nga tutuli ku kamera naye mbadde nsaba omulabi addemu akitegeere bulungi nnyo lwaki batugamba ziri za amagi ate zino mutugamba zino za eggi osobola oddirya naye ate osobola okwaluzaamu otwala omulundi omuntu munyonyola bulungi kujja eri. Kakati mbadde nkyakugamba nti zino enkoko Enganda amagi gaazo gezibiika gaba fertilized. Enkoko zaffe zirimu empanga nga bwe ngenda okubalwa kuba sakuwadde background bulungi tuyingira tutya locals zino na lwaki ze tustikinzeko na lwaki ze zitufuukidde ensonga. Briefly akati bwe twava mu broilers ziringa bwe nadde gamba twalundako layers ez'emmyufu
nazo ne zitusala ssente kubanga amagi tule siringi kasanvu 5 ku faamu kuba nabagasuubula bo bamale babaguze mu mwaka 8 oba 9 eri ku faamu bagajjayo kasanvu. Nkoko zirya bw'onooleta ku broken omukalu tezijja kulya, bw'onooleta ku bulanda tali mu kirungo tezijja kulya. Ate zo zino zirya ate tezisala magi. Ziri bw'okwata mu mmere n'oleeta ebirungo nga tebiweze amagi tojja galabako. Ate ekitali ku zino kazirya buli kimu. Zirya omuddo, ndagala ezo tusala busazi mu nsuku ne tuteekamu biki. Ate ekirala nadega nti enkoko zino lwaki za mugaso nnyo. Tray y'amagi eno nga bw'ogiraba munda mulimu bukoko, osobola okutwala n'oyaluza n'ojjamu obukoko. Ate tray ey'amagi gali agaleeya eba yakulya buli terina mugaso, gusukkaawo. So gano osobola okugalya ate osobola okwaluzaamu. Kitegeeza nti cruise bw'oba akuŋŋaanyiza tray zino 30 osobola okwaluza obukoko 5 n'obuyiwa mu kiyumba nga tokomyewo wange ku bookinga. Ate ziri bw'oba z'olunda tosobola kubwaluza era olina okuddayo n'otwalayo ssente ne bakuwa obukoko obulala. Ziri tosobola twalayo magi, tosobola gatwalayo mbw'oyaluzeemu nedda. Ate tosobola kuziwa mpanga kuba omubiri gwazo gwakolebwa nga si gwakulinnyirwako mpanga. Kati bazaalula batya bo bazaalula batya nga tebakozesa magi? Bo bali babeera n'enkoko enteeketeeke nti kati eno parent stock egenda kwaluza tugenda gijjamu obukoko bwa broiler. Koko bwe babukuguza gwe tosobola bufuula parent. Wabaawo ne ze bateekateeka nti eno parent stock yakugjamu obukoko bwa leeya. Beeri baba baaziteekateeka nga bo be balina okukikola nga gwe tosobola kukikola wuwo. So ate bwe tukuwa gwe tuba tukuwadde ffe parent gweoba osobola nawe bw'owa omuntu omulala era naye oba omuwadde parent. Lino eggi nsobola odijjaano mu kiyumba ne nditwala ku nkoko yange ey'omukyalo butereevu bwe kiba eryalula bulungi nnyo era omwana n'akuzibwa naye ate agenda kula nga ow'omukyalo. So kati fone ekyenjawulo kye tulina nti bwe tumala okwaluza enkoko zino tuzigema obulwadde obw'enjawulo, tuzigema Malex, tuzigema Newcastle, the old stage nga bw'olabye musawo bwe tukola ku dduuka oba bwe ngenda okwongera okubalaga. Kati enkoko zino bwe tumala okuzaaluza nga bw'olabaawo nga bwe ggambye tuzongerako omutindo. Ku luuzi tugenda okuwa enkoko eno ng'erina okubiikira mu bbanga lye tukugambye. Naye bw'oba okola ekyo kye tukugambye bw'onooba oziwa emmere ennungi nga bwe tuba tukugambye nazo zijja kubiikira mu bwangu. Ekirala ojja kuba ozifunamu mangu, ojja kuba naawe osobola okwaluzaamu mu bwangu. Naye bwe tunaaba tuzikubye eddagala liri lyolabye musawo akuba oba lyengenda okulaga ojja kuba tosobola, zijja kuba zikula mpola ng'ez'omukyalo ziri. Enkoko emu egula ssente mmeka ekuza obulungi? Ekuza obulungi $5,000 sekkanga. Era kyekiri kyenkuzaayo nti ne woba otunda ofuleya zo emyufu n'oziteeka ku mmotoka n'otwala mu katale, nange n'entika zino ofuleya zange n'entwala mu katale, ofuleya yo yagumu 2, eyange enkazi ya $2,000, empanga eyange ya $5,000 kwena. Kitegeeza gwe otunda bw'ofuleya 3 nze ntundawo seggwanga etya. Kitegeeza nsobola okwawulamu ekiyumba kyange ne ŋŋamba nti seggwanga zange kanziteeke wano bano abagenda ku mikolo ku buko bajja kujja bangule. Abo be bangi. Bwe tuba tulunda enkoko zino tulina markets ez'enjawulo ze tutundiramu enkoko zino. Nze ennaku ezo mu December nalema okumiitinga akatale ke bansaba. Nali nyina ab'emikolo nga balinga 6, buli omu ayagala seggwanga ezisoba 4 zaatwala ku buko. Kati oba okyali awo nga waliwo omusamiza ze ayagala enkoko enjeru eya plain ng'agigula emitwalo gye 10. Ate n'okimanya nti omuntu oyo wajjidde wano mbalubwamu okufuna enkoko enjeru ey'ebbala eryeru nga temuli ng'eringa ettaawo eno. Kitegeeza enkoko yaginoonyeza ku owina emubuze, aginoonyeza mu katale ekibuye bamulagiriddeyo tagisanzeeyo, agenda kufaamu nga option gy'alina okukola ye kujja wano agigula ng'agula embuzi ate n'asasula nga asiimye kuba aba afunye ekyo kituufu kye yeetaaga. Ng'enkoko njeru plain Nganda si broiler nti oba kijingirire ki breed wabula pure local breed but eya white gy'aba yeetaaze. Oli najja wano ng'ayagala lujumba nga baagimutumye ya lujumba yeefaanane ngenda kubanga njikulaga. Oli najja wano n'akugamba baŋŋambye gwe olina ku nkoko eŋŋanda mulimu ensesere nti njagala ensesere 2 enkazi nga nzirugavu. Ozitunda otya? Buli nkoko n'ogimuguza $5,000 ng'obukoko bwa myezi 3. Abatulaba omukyala atunnyonnyodde bulungi nnyo n'atugamba eno enkoko advantage esooka tezifa nnyo. Ekyokubiri otwala omulundi gumu mwekyategeeza ki
nti ojja kutwala enkoko oba otutte 5 ozitwala omulundi gumu bw'ozirabirira obulungi ne zibiika n'okwata ago amagi gennyini n'otwala mu bennyini bano abaaluza ate era n'obakuwa enkoko endala ogula omulundi naye ate ziri zo ojjayo n'oleeta ne zibiika yes naye bw'onaaba oyagala enkoko endala olina kuddayo era mu bali n'ogulayo obukoko obuto kale kwegamba nange ntutte kino nga kiki kirungi nnyo essaawa eno yennyini negataako tuyingire mu biyumba tulabe enkoko zino ensengeka yaazo ssaawa zino wetutuukidde babadde baakamala okutwala enkoko nnyingi nnyo tusanze emmotoka zitwala naye katulabe kuzisigaddemu atunnyonnyole ekiyumba kigendamu enkoko mmeka kino naye naye bw'onaabiraba ojja tegeera nti bino ebintu osobola bikola ewaka lwakuba nti naffe abamu tuli bagayaavu ate ne ssente tuzoonoona naye bino ebintu bikoleka negataako tuyingire ekiyumba tovaawo. Okay, so katuli mu kupima mmere. Kati eno store yaffe ya mmere nga bw'olaba wano tuteekawo emmere kiri kyuma kyaffe ekikuba emmere y'enkoko. Twatuuka ku mutendera nti n'ekyuma tusobola okukireetera tetukyali ku kategori ey'okugenda eri ne tuba nga tugira wabula tuleeta kasooli ne tumuteekanulwa kuba kati kasooli abadde wa bbeeyi emabegako awo ne tusooka ne tusiriikirizaamu naye ffe tusitookinga kasooli wano mu bungi mashini weri awo n'etabula n'etokota ne breaking kasooli nga mungi omu ne tumutwalako ku dduuka omala ne tuba nga tweriisiza enkoko zino olw'okuba nti kati enkoko twazikendeezaako baaziguze ku Christmas nga nyingi kati so that's why emmere ntono so ogenda kuddamu kwaluza already waliwo omugigi omupya oguzze oli mukuleeta gwendegenda kuguleeta wano zijja no ku nasale then tuddemu tuyiweewo ekiwuma kitokote buli kimu kibe nga kitambula bulungi katuli mu kupima mmere kati enkoko zino tuzuwa ezaffe parent tuzuwa emmere emirundi 2 olunaku zirya kyeno eno leeya kubanga zibiika nga bw'olabye amagi gali emmere eno enkoko eno Enganda buli lwogireka naye takulira tesobola kubanga ekula mangu naye bw'oba ogiwa emmere eno bweti n'oteekamu ne ku kalungo kano eba ekula bulungi kati ge gali amagi g'olabye nkugambye nti olw'okuba tugiwa ku birungo ebizungu emmere that's why amagi gafaananamu akamyufumyufu ako naye singa ebadde etambula bweru yokka gandibadde white super kakati ndi mu kupima mmere okuba nti nziwa ziri ekyeggulo kyazo ate n'ekirala mu luwenzi w'emmere eno eziba zitannaba kutandika kubiika ku ssaawa eyo ziba zibiika kuba ezimu zibiika ku makya endala ne zibiika akawungeeziwungeezi kazino ssaawa 5 oba oziwa kyaggulo ngenda ziwa kyaggulo togenda kuddamu tteekamu bwe nziramu era okuziwa mba ngenda kuziwa desserts nyinza oba nga ngenda kuziwa ku muddo oba kati emmere osooka gipima emmere osooka kugipima kubanga ekimu ku buzibu obuli ku faamuzi z'abantu n'agamba naye emmere ng'egenda nnyo tamanyi muwendo gwa nkoko mutuufu guli mu kiyumba tamanyi nazirina kulya kyenkana ki kikulu nnyo ekyo naye buli lw'oba n'enkoko omanya nti ngenda kuteekayo kiro 6 buli lwe nteekayo ngenda kuteekayo kiro 6 olina okubaawo ne kaminzaani nga kano kati bw'omala ogipima bwe tunomanya kiro zezo zenyina okuteeka mu kiyumba kino nti ne baba abakozi ku faamu oba olina okubabuulira nti omuntu oteekamu kiro kati enkoko 5 nziwa kipumo ki enkoko 5 zisobola okuba nga bunaku zirya kiro nga 4 maama nnyabo wonna nga tulyawo kasente kangi kasente kaba kagenda naye ate kavaayo teri mulimu cruise gwogenda kukutandika nga tutaddeemu kirana tuli mu sente nga mmekaawo kisinziira ebbeeyi y'emmere bw'eba eyimiridde emmere esse oyinza okwesanga nga kiri eri mu siringi nga 1000 mu siringi nga 1000 kati kasoolya sse olunaku muganda wange omala okupima bwoti ng'otukwata emmere eno nga tumanye nti kiro zeze entuufu zetwetaaga so tuli mu kugenda kuteekayo akimu jangu bulungi nnyo tuyingire ekiyumba tuli mu namungi w'enkoko eyeekuŋŋaanyiza yingira gwe yingira kimu yingira kuba ono namungi w'enkoko kati gwe tulimu muteekawo omusumaali guno
kutolerako mmere. Bampeko kasena. Kati wabadde ombuuza enkoko eya lujumba. Njagala gikwata wano ngikulage. Tuli mu nkoko eya lujumba. Nedda loleeta ttaala kamera twazireetera ddala kuva Iraka. Bannaye wow. Nange nnonzeeko ku eggi ndironze baaba. Nange nnonze eggi mu nkoko. Bwe tuba tugenda oteekayo emmere. Obutiba buno bwe zimala okulya tubusimba zireme bupamamu. Kulwala. So mwami lumu nkwatira akoko wano. That's why olabye nti mbujja wali then nemba nga nsobola ziteeramu bwenti. Nsonyiwa bino bisumbu. Zino ziringa mmeka? Ziri enkoko awamu. Tulina wano ziriwo nga 19. Kino 10 kiwera. Enkoko nga ziwera mangu. Era abasinga zibasumbuwa okubala. Waliwo ne betuwa obwadde wano naga naye enkoko ziweza agenda okuzibala nga zizo kuba tezibalika. Tuli mu kulambula nkoko ze zino ezasigaddemu. Muno mwabaddemu enkoko 10 meka 32. Zonna zabadde wano nga ziri enkoko 3. Tugenda nga tuzaawulamu ze zimwe ziri ndala zoolaba eri n'eddala ziri waggulu. Twazaawuddemu kuba zonna twali twazifuutika wano nga waliwo enkoko nnyingi ez'okulya ennansi kati ziri bwe twaziggyeewo ne tugira nga tuzigaziyamu. Wamanda muno walekamu empanga ntono. Empanga zo zirina kuba ntono nga bwe ngenda okwongera okusomesa. Abakazi babeere bangi. Abakazi empanga emu esaavinga enkazi 10. Kitegeeza twetaaga empanga nga 5 oba 10 mu nkoko 10. Oba 15 tuba tuteekamu empanga 15. Okitegedde? Tuba tuteekamu empanga 15. Kwata wano ogironyonyola bannange nga bwensaavinga mukko. Manyi bino ebintu byetaaga okulaga abantu. Kuluzi yesi wa muzannya ate kuluzi naawe guno omulimu olina oguyingira. Kubanga nkubuulireko abantu baffe bangi nga bwe tukozesebwa kuluzi nga bw'obimanyi. Otuuka ekiseera nga tebakyasobola kukozesa ng'olina okwekozesa. Okitegeera? Kati abantu abalala abasinga benda ba cruise nga ba president ba America abo. Bw'olaba Obama kati yava ku bukulembeze naye ali ku faamu ye. Bw'atabeera ku ya mwanya abeera ku ya nkoko oba ku y'embuzi oba ku y'ente. Kati ye omuntu waffe ali yatulaba nga bakyamukozesa essaawa eno. Bw'ava obutiba bubuno wano. Bw'amaliriza bw'ava mu kukozesebwa oteeseteese kukola ki? Kuba abasinga obungi aba alina kuba ng'owummulira ku faamu ng'otuuse mu retirement age teeka wano waggulu. Oba olina okuba nga olina w'owummulira w'osuubira okukolera emyaka gye emirala oba ogenda kukola ki nga tolina faamu yadde ey'enkoko, tolina wadde ey'embuzi, tolina wadde faamu y'emmwanyi mwonoga ensaawa 2 bw'oba ogenda kukola ki? Nga tokyasobola kudeeyika kukwata kamera nga mbutuufu olina okubaako n'ebirala by'okola by'oteekateeka. Abantu baffe tuba tubakubiriza tutandike emirimu nga gino egy'okukolera awaka. Nanyo nnyini ddala ffe abakyala ku luuzi singa tutandika ebintu nga bino ebyokuba ntitukolera waka abaami baffe ne batusapootinga nabo. Ate kati naddala abaami tebakyagala tukolere mu bibuga. Kakati bwatuteerawo ebintu nga bino omwami oli oyo toyagala mukyalawo okulinnya takisi genda mu kibuga muteerewo enkoko zino awaka abe nga akolera awo oba okiraba. Bw'anaakolera awaka era n'obaamu n'obwatoma mbu yagenze gy'otategedde. Kati byebimu ku bintu bye tukubiriza abantu okuba nga batandika. Enkoko zino ennansigaye cruise ziyina emigaso egitali gimu kandeta akatiba akalawo zigenda kwonoona. Tuteeke mukana akanene tukakiike wali bwe tuti. Waliwo omwami gwe mmanyi ye nga takkiriza abakazi be kukola naye nga yabateerawo ebiyumba by'enkoko n'enkoko zikola ki? Weeziri. Yateekawo ebiyumba by'enkoko n'abateerawo n'enkoko kale bakola naye bakolera waka.
kati so buli muntu singa aba agenda n'enkola ng'eyo nti Cruise toyagala mukyala wo kukola agenda mu kibuga kakolera awaka ng'alunda enkoko zino toyagala oba mukozesa bamusasula ekyabiri muleka alundi muterewo enkoko awaka alunde muno yongeramuko ndowooza oziraba buli omu eba yeejaga ate nesebe enkoko zino ngezi bwe zimanya nti ssaawa yakulya zirinda olowooza bye wali ku mulyango nga zirinze ziba zirinze oleete emmere zo zirikodinga obudde nti kati ajja kujja ku 12 ez'okumakya adde ku ssaawa 6 obudde zibumanyi obwo obuyiwe muno tuziteere wali bwe wali kati olaba Cruise oli ne bwajja wano ng'enkoko enkazi agituwamu emitwalo 10 tetusobola gimuguza kubanga buli lunaku etuwa siringi 10 mmeka ke kakoko kali lyejjiri ebeebiise kitegeeza nti omwezi eba etuwa emitwalo 9 enkoko emu bweti enkoko emu kati mwami mugambye kino kye mwatandika twebasebala mu benkya kale amazzi go mwegali abatwala Cruise exclusive emiramwa nga gino mugiwe nnyo obudde mube nga mugirabako mugiwe obudde mukube ku masimu mubuuze okitegeera kuba nze kati eno faamu gye ndimu naligambye nti ya mukozi munnange ku BBS kati olaba omwana akola ku BBS asalawo n'alunda enkoko kati gwali mu kiyumba naawe osobola oyiza miliyoni zo 12 15 z'okumewo nazo ovudde mu kiyumba lwaki tajja n'alunda mu butuufu abo bo mbafunyeeko abasinga obungi namba wadde amagezi nti ekisooka bw'oba wakulunda enkoko zino nga mmwe bannaffe abali e Bulaaya abali ku byeyo ng'okomawo walobeeko ne kyotandika okolere mu ddembe nga tewali akutaataaganya olina okuba nga wogenda okulundira enkoko zino ttaka liryo oba okitegedde nga togenda kupangisaawo kuba buli wopangisaawo n'okola ekintu nga kino ne kikwatayo n'oli akupangisa ettaka ajja kumala gambe awo njagalawo kyokka wainvestingawo ebiyumba naye ettaka kasita libeera nga liryo teekako enkoko zino fe abasinga bajja ne tumubalira ne tumugamba olina miliyoni meka nti nyina miliyoni 15 nti wogenda okulundira wuwo wagulawo nti kuba abasinga baguzeeguze poloti zimbako enjuyi omwogenda okusula ebirateekako investments nga zino okomewo wummule mu ddembe kyateeka nti okujja kufaamu olina okwambala ettaawo kisinziira ffe nga ffe balubwama twasalawo tulina yunifoomu zaffe omukozi yenna yenna ow'omu faamu olina okuba ne gambuuts olina okuba n'ettaawo kampuni gye tukolera ya BBS tulina uniforms Cruise ozimanyi okubeera organized kufaamu ya mwalaba muli organized utelevu kati ffe twasalawo abakozi waffe bano babeera n'amataawo okulaga nti oyo mukozi w'abalubwama ate kuno ku kyalo bagimanyi faamu nga ne woba obbye enkoko kale gitwalire mu ttaawo ogitunde oba okitegedde kuba kati ffe twatuuka ne ku extent nga bw'otulabye nja kulambuzaako eddwaliro lyaffe wali ery'ebisolo tukuze mu bulunzi buno obw'enkoko waliwo bye tumanyi ne tugamba nti kati Cruise bw'ojja ku faamu yaffe tulina ekyambalo kyaffe tufaananeko yambalako abantu bagambye nti ndabika nnyumye onyumidde ddala so okubeera organized naawe ali eyo omuganda nga atulaba ng'osuubira okutandika omulimu guno oyongeramu ati owuwo gwe leero enkoko wazitandika oyambala sikaati era otandise ozifunamu tosobola nagulayo wadde uniform abakozi bo gye bambala wadde obagulirayo majetisi babeere smart wadde okukolayo akapande okateeke wali abantu balabe nti gwe kufaamu yo oyina enkoko gwe oba oyagala kubeera ki tulaba abantu batandika n'abeera organized ne kampuni bwe zitandika tezitandika kyekimu
tandika mpolampola n'enkoko omala teekawo akapande abantu bamanye nti olina enkoko. Okimanyi Cruise nsobola okukuwa enkoko zino katugambe obeerawa mutungo nitukuwa enkoko emutungo n'ozirunda ne zituuka naye nga totaddewo yadda tofunye yadda olupapula okuwandiikako nti bannaye abaagala okugula enkoko nziyina wano n'okatimba ku geeti ng'oli asomako n'amanya nno wano tewayingirwa nno wano waliwo kino enkoko wano waliwo enkoko wano neibawo yennyini n'atambula enkoko n'agenda agigula e Busega neibawo naye nga gwe mundu ozirina takimanyi nako nti ozirunda. So olina okuba nga weebeereramu ng'enjogera bwekola ki bweri buli lwakola bizinesi gitegeeza abantu. Waliwo oli n'atwala enkoko nagamaze kati akatale n'akajjawa n'omubuuza nze wantegedde otya okitegeera n'omusanga ng'agula data ku ssimu n'akyatinga nono naye nga tayinza nabba gamba nti nno waayi nyinayo enkoko 3 n'agenda mu miitingi z'embaga ng'agenda nakubeera kubawerekera omukono naye nga tabagambe nti ezigenda ku bukomi muzigule ewange n'abeera mu mikolo gy'ekkanisa nga bw'ogimanyi bwe gibeerawo n'atuula mu mikolo gy'ekkanisa nga mukyala balina enkoko kati bakimanyi tezirina maketi kanisa eyo n'ebeera n'emikolo n'agiteekateeka ne basonda ne ssente zenva naye nga tabagambe nti enkoko nga 10 tuzizze bali ku bukiiko bwa mizikiti be bawoowa be bajjira be bajja naye naye bwe mumala okusaba abantu oli mu bibiina by'abakyala bategeeze oli mu bigurupu nga 5 ku WhatsApp toyina gw'ogambye nti nze Cruise ne bw'osanga nga ntambula ne bwe ba profile picture yange ya nkoko ne bwe tuba tutambula nga nvuga mmotoka yiri ejjudde enkoko kubaza entegeera. Ate mukola n'omwami wo? Tukola n'omwami, tukola emirimu tugitambuza bulungi. Kati Cruise njagala nkubuulireko kino. Ng'oggyeko okugamba nti kiki teri maka ga mukazi gatambula nga toyina mukyala. Omukyala teri maka gatambula nga toyina mwami. Ate tewali kiyinza kukola kye muyinza kukola ne kitambula bulungi ng'omwami temukwatagana. Buli kimu kifo obwongo bwo bubeera diverted ku birala. Naye bw'oba okola n'omwami wo nga buli kimu kitambula nga ne ssente ze mukozi olaba nti kati zigenda kukola kino tugenda kuzisa ku kino leero school fees leero kino buli kimu kiba kitambula bulungi. Naye omuntu nga toyina musajja buli kyokola tekiwera. Ate abo be bangi tubalabyeko. Essaawa n'ennyinyi nteo tugenda kuba twolekera otulaga ku buli obuto. Obukoko? Yes. Sikututteko mu parent stock endala. Parent stock gye tugenda mwami Lubwama. So ekintu tushute ku levu ndala. Yes. Askari wuyo naye wali bulungi nnyo. Askari yakuma enkoko akuma ku farm. Bamutaddewo bulungi nnyo. Aha. Kati ate no gye tuyingira ate mwami Lubwama tagwaddeewo. Mwami Lubwama tuzzeeko eno mu parent stock. Tunyonyola ekigambo parent stock kitegeeza ki? Linda ku katono. Ekigambo parent stock kitegeeza ki? Parent stock kitegeeza enkoko eyo gye tujjamu eggi lye twaluzaamu abaana. Nti enkoko eyo erina okulabirirwa okwenjawulo. Nti olina okuba ng'ogiriisa bulungi, olina okuba ng'ogigema doozi zonna. Abantu bwe balaba enkoko ng'ekuze alowooza talina kuddibwamu kugema. Naye ng'enkoko eyo erina okugemwa buli mwezi. Enkoko ze zinyirira. Laba empanga ggwe Kim, laba empanga. Buli mwezi oba olina okugema enkoko ezo okubeera ng'abaana b'oyalulamu babeera tebaliimu bulwadde bwonna. Emirundi emeka? Buli mwezi ogema omulundi gumu. Oluutu luno omwezi guno bw'ogema Newcastle, omwezi oguddako ogema Gombolo. Kubanga yo bw'ebiikaawo nga ndwadde n'omwana oyo abeeramu obulwadde. Oliba abantu babawo obukoko ne bagamba obukoko bufa nnyo nga buto. Era abantu abasinga batya obukoko obwo mu buluda. Naye buba maama waabwe bamulabiridde batya. Abantu mu kyalo eyo abalina enkoko. Abantu mu kyalo abalina enkoko ezino ennansi. Agamba obukoko bwankasa buweza wiiki 3 nga butandika okwezinga. Naye tomanyi nti obulwadde buva ku maama. Maama tomulabiridde, tomugemye, tokoze otya. Kati ffe ebyo twazze tukubimalawo. Nga ffe Balubwama twavaayo tusomesa abantu enkoko ennansi. Yes, nti tulina kyabugagga naye abantu bali eyo balina ssente tebamanyi mirimu gya kukola.
oli alina ssente yeebuuza kiki kye mba nkola naye nga osobola okulunda enkoko n'ogaggawaliramu. Abantu bonna ffe gye tuvudde tulaba nti abantu bonna abava mu bukulembeze katugeze ba president katugeze ba minister buli awumula aba amaze ofuna essente ezimala naye agenda ku faamu ekitegeeza nti byonna bye tukola nga abantu ba bulijjo abayina essente entonotono ate tetubikola butereevu nti omuntu yenna olina okuteekateeka era omwangunya adduse n'alunda enkoko adduse n'alima emmwanyi adduse n'alima emiti. Okimanyi nti abantu batya okulima emiti weginakulira ogenda okulaba nga yagusimba agukuze ne sente azikutte ate nga gwogamba nti kale gye yasimbye wano jjo emyaka 5 tegikyalimu ka buntu. Abantu batya okulunda nti enkoko zino ennansi zirwawo okula. Kyekiviirako enkoko zino okugira bweti kati ngeno gye tulaba enkoko eyo kuvaako ebyo enkoko bagiyita musesere ebyoya byayo biba biyimiridde nga boolaba eno. Kati enkoko eyo buli weefuna empanga empanga eyo negirinnyako empanga weba erinnyako nkazi erina vibration gyekola ng'egirako eti ebigere ekwata erinnyako enjala ezo ez'empanga zijjako ebyoya ebyo mbadde manyi ebandwadde batandika ogirinnyako nga ya myezi 4. Enkoko bwe ziweza omwaka ng'era bajja bagirinnyako ejja kuggwako ebyoya ku nkoona naawe enjala wezikankanira ng'empanga erinnyako. Eno enkoko ensesere baŋŋambye bagiseera nnyo era abasawo bazaagala nnyo. Enkoko eyo musesere nti omulunzi yenna eba ekufunye abamu batyo zirunda musese nti bwebeera ku faamu toba na nkoko naye ffe bye tetubimanyi. Nange njitya nze njitya buti ng'enkoko. Musesere eyo etunda mu bika bingi. Waliwo gwe batuma nti leeta enkoko musesere nga tugiyina oli olujja nyagala musesere yokka ng'oweeramula nyagala $10,000 olimba $10,000 n'atala nga tewali agiyina era ajja kudda akuwe 10 lyo atwale musesere oyo. Tezino enkoko eŋŋanda zirimu kale ez'enjawulo ng'ate kale ezo zitunda nti bajja mutuma enkoko enzirugavu bweddugavu nga enjeru bweyeru nga terimu bbala lyonna. Etegeeza tojja kugitunda mu kulya kokka ojja gitunda ne mu mabala. Nti abantu batya okulunda enkoko zino ennansi nti zirwawo okula. N'enkoko twaziteekateeka twatunulira ne tugamba lwaki enkoko eyaffe ennansi tekula. Ne tunoonyereza ennansi gye tutawa mmere ennansi gye tutawa bujjanjabi bwerwala oleeta vvu ne kaamulali n'osekula n'ogiteera wali eneekula etya togiwa ku mmere nga gye tuyita keeke. Emmere kati keeke kuba erimu buli kirungo erimu kasooli erimu akalungo concentrate eziva ebweru Holland wa mweziri. Enkoko ejja kukulira mu budde nga boolaba ey'omuzungu bwekulira mu budde nti myezi 4 kitundu ojja kuba olonde. Kati Kimu bwakulaga seggwanga ng'eno seggwanga eno gyebasembereza eyo seggwanga eri mu sente nga eyo seggwanga tugitunda $5,000 maama nnyabo $5,000. Enkoko ennansi ya bbeeyi nnyo era enkoko ennansi ebadde yagaana okwala katale naye genza otandika okwala katale kuleeta sisitimu eno nti enkoko tugirabirire tugijje wabweru tugiteeke mu kiyumba tutandika ogiriisa ku mmere erimu ebirungo tutandika ogigema kubanga omuzungu atukubiriza nti okwegema si kuziyiza bulwadde. Waliwo kyenetegereza wano mu kayumba Kimu bw'olaga omuntu akantu ake akali awo emabbali kali akabaawo ke wakuba eri kannyonnyola omuntu ekyo ekibaawo tukiyita kibiikiro. Enkoko eno weeba eyagala okubiika eyagala awantu weeyingira mu kazikiza nebeera ng'esobola okubiikira eyo then neevaayo. Kati enkoko ezo tuziraba wali eri nti zibeera omwo ne zisobola okusuula ejjo emala osuula ejjo yeevaayo era ozisanga no kusaawa katugambe nga 4 ozisanga zeepanzaawo layini nga buli emu eyagala kuyingira eyo ekole ebiike. Naye luli mu kyalo twateekangawo bbaati mu nsonda enkoko neyeesonseka neebiikawa eyo. Naye kati enkoko eno tugireese ku mulembe guno omutebi nti omulembe guno mu nsonga Ssemasonga 5 mu nsonga ey'okuna batukubiriza okubanga tuli bayiiya nnyo n'obukozi. Ate ebintu ebyo ne tubeera nga tubitegeezaako bannaffe. Omulala bwakulaba ano ng'obuulira omuntu kubikwata ku nkoko eŋŋanda agamba oyo omulimu agweggyeko naye tulina okugaziya obwongo nti mu kulunda kuno bwe twayingiramu nga tumanyi kulunda kutunda amagi na kutunda nkoko twesanga tutandise eddwaliro ly'enkoko twesanga tuteesa ekyuma ekikuba emmere y'enkoko nti ogenda ogaziya obwongo mu mulimu ogwo gwennyini ogaziyira omwo. Kati nga ggwe omwami wa abaami amagezi
guno omulimu so guguli kati bati mwakikola n'omukyala omukyala wo sigamba nti kati okujjako eri emirimu gya ssaabasajja gyaweereza naye teri muntu kati asobola mukozesa bizinensi eno etandikirwawo ssente mmeka era omuntu waba agitandika na mukyala we gigulira omukyala we awo n'okunoonya emirimu omuntu osobola gitanga ssente mmeka singa oba n'ettaka bizinensi eno osobola gitandikira ku ssente ezisookayo obutono n'ezisembayo obungi kuba tubatandika bizinensi oluyinza oga nti mukyala wangenda mugulirayo enkoko 10 nti enkoko 10 ezo zijja kutwala akakadde ak'essente kati ne wabaawo agamba nti enkoko zino njagala zifuula mulimu olina okulunda enkoko kutandika mu nkoko 5 okudda waggulu enkoko 5 zikutwalako miliyoni 6.5 ozirabira okutuuka ozze ku ssente zikutwalako miliyoni 6.5 naye jjukira buli woolunda ekintu mu bungi kwe kubeera ng'okola buli woolunda mu kitono kankugereze nti osobola okuba nga obugumya okoze buluda y'obukoko 10 obukoko obwo 10 ebbugumu eryo lisobola n'okubugumya enkoko 3 eby'enkoko 10 kati buli woolunda entono ofulumya nnyo ng'ate amagobo genda funa matono kubanga eddagala we baba bakola vaccine ezigema enkoko batandika ku vaccine ya nkoko 2 ojja kugulayo enkoko 2 olina 10 ogemeko 10 eddala ery'enkoko 10 olisuule kati so olina okubalansinga nti akanoonye capital kuba tugamba enkoko zino ziteekemu ssente nazo zijja kuwa ssente nti osobola okukwata miliyoni 10 n'olunda enkoko 1000 mu myezi 4 ne zikuwa miliyoni 2 enkoko eyo ojja gimaliramu omutwalo ogw'essente okutugituusa ku myezi 4 oba gumu 3 etegeeza bw'ogitunda emitwalo 2 olinako nusu akasanvu okay so essaawa eno mwami Lubwama ne mukyala we batandika faamu nnene nnyo enkoko kyekintu ndowooza ekitasala enkoko omanyi omulimu gyonna olina oteekamu amaanyi go n'obuyiiya si kwagala funa naye nga tosanga yes oyinza oli okuteekawo enkoko zitaddemu ssente zo naye nga tosobola nakunywa kikopo kya cyayi ng'otunudde mu nkoko siraba lwaki otuula mu ddiiro nga ssente zo ziri wali ekiyumba kiri wali omwana ali mu nkoko gwe cyayi omunywera mu ddiiro jangu ku kiyumba n'ebiyumba yamwe kyembyagaddeko bikalu yes ebiyumba by'abantu biyingiramu eby'enkoko nga bibisi yes nti kiva ku ndabirira enkoko olina okumanya nti kiki kyeyagala enkoko buli weebeera wabisi manya n'ebigere byayo bijja kulwala wansi naye bate eyagala otuulako wansi awo eyagala okunaaba enaanaabira wanga wansi wabisi awantu wano oyinza osanga oli wansi nga okuyoolawo atwala mwaka oba myezi 5 bw'ayoolewo bateekamu obukuta obungi bwe buti n'abeera nga tayagala kuyoola wano kino ekiyumba kiyoole buli wiiki kuba enkoko eyo buli weerya epama buli wekute eteekawo kalimbwe okumala ewiiki jjawo ate ne byojjawo ssente ensawo y'akalimbwe eyo eri ku mutwalo gumu 1200 ensawo kilo 10 nga ya kalimbwe ono eri ku mutwalo gumu 1200 kati gwe buli woogayaala okujjawo era ssente z'osibyawo ate nga bw'olwaza n'enkoko yo negataako tugende ate tulabe ku bukoko obuto bwe bamaze okubrooding ate bwe bagenda okuzzaamu tova ku cruise exclusive tukomawo kuba oli kakataweko badde oyagala oli aka mpozi abantu baffe abalunzi abatulaba cruise exclusive tuli wano ku ddairo lyaffe ery'ebisolo ery'abalubwama local poultry breeders and agrovet bwetusinzira ne tuba nga tujjanjaba enkoko n'okuba nga twongera ku nkoko zaffe omutindo cruise olina kyombuuzizza ekyokuba nga tuwotamakinga amagi gano tugawotamakinga kubanga wabawo abantu abalala ababa baleese amagi gabo okubaaluliza ne tugateeka mu gaffe agaba gali mu incubator oba mu kyuma oba mu hatchery kati lwaki tuwotamakinga amagi gano omwami ono bw'aba aleese amagi ge tuleete tukozesa maaka ye n'ava wano nga tugamakinze bulungi kitegeeza nti singa tukomawo ne tumugamba enkoko zo ziri bweziti ne bweziti gano tegaavuddemu aba alina obukakafu kuba olwedde tuba twagawandiikako ng'agalaba ng'amaze nayo kakasa nti tugawadde lebo eyo so kati ekirala tugasunsulamu wano ne tumugamba lino terijja kuvaamu bulungi lino liyisa empewo lino liri bwe liti na lino liri bwe liti so kyova olaba nti amagi gonna agabeera mu kyuma tugamakingako wano bwe tuti okusobola okugawula ku g'abalala kuba ojja kwesanga nga waliyo ayinayo broiler waliwo ayinayo leya waliyo ayinayo loko waliwo abalinamu broilers neki so maaka zino zituyambako okwawula nkoko zaani zinani yazireese
zaaludde zitya lwaki zaalula bubi biki byalina okukola okwongera enkoko z'okuba nga zifuluma bulungi. For instance cruise tuyinza okwesanga nti ono aleese tray 2 naye nga tray namba teyaludde netwesanga nti amagi 15 tegalaba mpanga. Kino kyennyini kitulamba okulaba nti enkoko za mwami Christopher oba enkoko za mukulu gundi tezirina mpanga. Kitegeeza mu kiyumba kye mulimu ebibiikiro empanga mu kifo ky'okulinnyira enkazi zibeera kuli ku miti waggulu nga zirirakisinze ne zitalinyira then enkazi ne zituwa amagi gano agatali fertilized, oba obwana mwe buli amagi gali fertilized naye tebufulumye bulungi. Kitegeeza nti enkoko za mwami oyo taziwa vitamini, okitegeera taziwa vitamini, tazigema Newcastle obukoko ne buba nga bubulwa amaanyi, tazidiwaminga biwuka n'ebirala ebiringa ebyo. So tumakinga amagi gano okulaba nkoko za nezitakoze bulungi n'ekirala okumanya nkoko ze zennyini ezifulumya era ne bwe tuba tuzifulumya wali mu busero nga bwolaboza zo ziba zokka ne tumanya nti guno mwendo gwe gufulumye gwego gano ge magi gagatafulumye nga gonna obukakafu tubuyina nga tuwandiise kabamu bateekako signature n'ebiringa ebyo. Kati enkoko zino nga bwe mbagambye nti wano tukozesa ekifo kino kubanga tuzongerako omutindo. Bwe tuzijja mu incubator ziba siŋŋeme tuzireeta nga bwe ziri wano. Kati akasero kano kakalinze enkoko 10 ze zirimu naye biki bye tuzikola oba tuzongerako tutya omutindo. 1 tugenda sooka tuzikube Malex, tuzikuba Malex zonna nja sooka nzikwata nzizeeko side emu nzikube treatment eyo ya Malex. Lwaki abantu baffe abali mu byalo abalunda enkoko zino ennansi tezikula? Kubanga waliwo treatments ze zitafuna nga treatment eno ya Malex, treatment ya bay sooka nitukuba Malex bwe tumumala ne tuzzaako Newcastle yono tutabula kadagala kaffe kano bulungi. Meals meka Kisinziira mu Newcastle tetubala meals, tubala eye drop. Tuteekako ettondo limulimu ya liiso, tuteekako ettondo limulimu ku liiso bwe katyo ne kamira ne tukateeka wali. Newcastle yamba kikuliiso. Newcastle eno obukoko buba tebufa nnyo mu bruda oba okitegedde oba weesanga nti singa obukoko buno mubuteeka mu nasary wabaawo omuwendo ogufa ne buba nga bufa singa tebuba bugeme buba bufa nnyo naye wano buba tebufa nnyo. N'ekirala enkoko obulwadde buno ba Newcastle buzisumbuwa era oli ayinza okugamba obukoko bwange nga bufa. Signs ki eziraga nti enkoko zange zirina obulwadde bwa Newcastle? Signs nyingi osobola olabira mu kalimbwe. Ekyokubiri osobola oziraba nga ziyongobedde zeebaka n'okufa death rate ngeri waggulu naddala mu bukoko size eno. Newcastle abutta nnyo size eno. Weewaawo wabaawo n'obulwadde obulala nga gombolo, foulpox, typhoid bye tubigema mu maaso eyo naye byo si kyangu kutta nkoko mu kirindi nnyo nga Newcastle ne gombolo. Kati so Newcastle ayagala nnyo obukoko size eno. Newcastle wogira oteekako gusooka gwokka paka bwe zikula n'ojjamu toddamu. Tubeera ne vaccination chart nga bwe njo gikulagako. Kasooke tugemere ku Malex. Bw'oba ozizzeemu olugemo olulala nga wadde wagigemye edda si kibi. Kati ono ye Malex waffe tuba twamutabudde. Kati kana akacupa kagema enkoko mmeka? 10. Sooka katulage bulungi akacupa ako kuba eriyo omuntu aliyo nga tamanyi bakafaanana. Ecupa eno gano gaba mazzi ga Malex naye wabaawo empeke gye batundirako gy'otabulamu olwedde tusanze musawo yagitabudde edda. Kati Malex ono tumukuba the old stage then bwe tumala osukako meals 2 n'okuba booti. Otegeera otya nti woofumise watuufu? Bisomesa bino si kyangu oli kubeera eri nalowooza nti ajja kusobola okukuba empisa eno ekubibwa bakugu okugjako naffe abafunyi. Oyinza otika kuba mu mutwe ne kafa. Lumu waliwo kampuni emu ennene gye sijja kwatuukiriza yaliyirira abantu emitwalo gya dola gyali mu 11. Bakuba bubi Malex ono baddira abaana abakola internship ne babawa okukuba enkoko ba customer ze batwala. Kati abaana mufo kyokubanga ku skin bakubanga mu ggumba enkoko ne ziweza omwezi nga zonna zikuze ensinga eri bweti. Bonna ne bazizza ku kampuni kitegeeza nti baali balina okubaliyirira. Egize ensinga obweto tebagirya. Eba tejja kukula bulungi. Kati bw'osanga nga ffeno parent yaffe Sseggwanga bw'eba ebuuza ensinga obweti ng'ekuze eri bweti eba eneerinnyira etya oba ogisse. So bino byonna tubisomesa wano tumanyi n'ofuna ba student ne tubayigiriza ebintu bino. Ogima otya Malex mu wiiki emu 2 aba ayize okukuba empisa eno naye n'abanga mumanyi. Kati so bwe tugema Malex bamugula mmeka?
kumeka kati beeyi ekyukakyuka tumugula okusinziira ku season naye kyoba olina okumanya nti atandikira wakati w'emitwalo 5 okudda waggulu ye bbeeyi ya Malex ecupa emu bweti naye abaagema enkoko 1,000 kitegeeza nti ekiri mwami Lwama kyeyakugambye nti buli lwolunda mu bungi kati otegeera otya nti dozi gy'otaddemu yeeno tupima mba ndaba wano obutinga butambule n'ekirala kati ffe abamu abalina experience tumanyi nti nsindika lumu bwe ruti mba nkubye eddoozi eyo yennyini entuufu oba okitegeera nti nkola bwe nti lumu mba nkubye eddoozi yennyini eyo entuufu gye mba nyina okukuba kati lwaki enkoko zaffe ez'omu byalo tezikula nti akakoko bwe kamala okwalula yesanga nga talina busobozi oba jjajja alikyalina mukaako oba wa talina busobozi bugenda kujja mu baveeti kufuna ddagala lino lya Malex naye olw'okuba tugema enkoko zaffe zino ku day 1 nga tetunnabaziwa kasitoma that's why bwe tuzimuwa fe tubeera sure nti enkoko ze ku myezi 4 n'ekitundu zigenda kutandika okubiika so singa tuba tetuzigemye wano luusi zisobola n'okufa kuba Malex ono oba tomugemye enkoko atta kyovola nti kizibu nnyo okusanga omuntu waffe eyo mu kyalo ng'alina enkoko eŋŋanda ezisukka mu 100 naye ne weesanga nti ate ffe tulina enkoko eŋŋanda eziba zisobola oluusi mu 2,000 nga tuzigema obulwadde bwonna bwe tusuubira obwo obuzigaana okubeerawo mu bulamu ne tubugema ate n'omuzungu kino kyakola eyiye Cruise ne bwemba nkuwadde broiler nga sigigemye bulwadde buno bwa Malex era tesobola kukula oba okitegeera enkoko ziri mmeka ng'ogaseko ne ziri eri emabega eri wano enkoko ziri 705 naye nga ffe buli wiiki tulina obusobozi obufulumya enkoko kumpi 3,000 buli wiiki tufulumya okusinziira ku bwetaavu bwabo be tuba tuyina naye nga buli wiiki obusobozi obufulumya enkoko 3,000 ne bwe ziba 5,000 tubulina bawe ennamba singa omuntu aba asiimye ng'ayagala okujja mukole bizinesi oli ng'ayagala okujja tukole bizinesi tulina essimu eziwerako nze emu yange endala za mwami wange mwami Lubwama essimu esooka eri 0755 38 91 eyo ye yange essimu endala eri 0750 73 88 78 essimu eyo mwami wange yagikwata ffenna tuli mulimu guno essimu endala eri 0782 22 66 26 naye omwami wange yagikwata naye ate zonna era oyinza okuba nga nze nzirina oba ye nga zonna yaziina ekikulu ffe Balubwama local poultry breeders bw'oba okubidde balagirire bulungi bw'aba atambula empeereza entuufu kakati tuli Wakiso district ye Wakiso ekyalo bakiyita Kawoko mwabajja eno ku faamu yaffe osobola okuyita enansana ku masitoowa kuba abasinga bamanye enansana ku masitoowa waliwo ekikubo ekidde ekyebando kyokwata ku masitoowa shero yo ku masitoowa eyo bw'ogituukako ekikubo ekyambuka ekiri opposite kyokwata n'otuuka ekyebando obagamba ngenda Kawoko ne bwobeera ku masitoowa wo wennyini n'ofunawo bodaboda n'ogigamba nzira Kawoko eno sayidi z'ekyebando Wakiso era bakuleeta bulungi Kawoko alimu obutawuni bubiri waliwo akatawuni akasooka n'akokubiri nego bw'otuuka mu katawuni omugamba ngenda mu katawuni akasembayo oba akokubiri bw'otuukawo bw'otibuuza Balubwama tulina sign posts nyingi Cruise tulina wali ekkirira kulaga faamu yaffe gyeri tulina ne sign post wano ku ddwaliro lyaffe eyo era oba otulaba bulungi ne bw'obuuza muntu wano nti njagala Balubwama local poultry breeders aba akulagawo akubuuza ogenda ku ddwaliro oba ogenda ku faamu yaba akusongera gwe okusinziira ku kyagala yaba akusongera nti genda wano oba waawo naye ate ne bw'oba otukubidde ng'essimu zaffe bw'ozifunye kansooke nzikuddiramu 0755 38 91 65 ne 0750 73 88 78 ne 0782 22 66 26 ffe Balubwama local poultry breeders akukutte asobola okuba mukyala Lubwama oba mwami Lubwama ekikulu oba okubidde Balubwama local poultry breeders tuba tukutuusako empeereza yonna gy'oba weetaaza ate essimu ezo zonna ziri ku WhatsApp era nayo oyitayo ne tukutuusako service zaffe bulungi noba ng'ofuna ekyo ky'oba otwagalamu mu budde buno bwennyininyini nzikiriza mbeere ng'ate tuwunzika ne mwami Lubwama ng'abaayo akalowoozo kasulira basemaka naddala abalina ku ssente naye ng'amaka agwo omukazi abeera awo talina kyakola tomuyiyirizaawo mwami Lubwama
jangu ate obeeko nekomaliza mudakika nga 2 tuwunzike tubeere nga ate tuva wano. Sanso okulaba webale tunoonyaako era webale kuba abantu bintu nga bino ebibakulaakulanya kuba ebiseera ebisinga tubadde tukumanyi mu muziki kaguddewa kakubye eno kakubye eri naye bw'obatuusaako omulimu guno gujja kubongera mu maaso kuba ebiseera ebisinga abantu gye tuli gye tukolera tutya okugattako naye nga bw'ogattako ku kyokola ekyo oba ekyo kyokola kijjeemu ekirala eno mu Bulunzi gye tugenda okuwummulira ebbanga lyonna. Omuntu yenna bw'onooba okaddiye ojja kuba tosobola kutambuza fayiro tojja kuba tosobola kwambuka madaala ojja kuba kati gwe weesooke nga tonnatuuka eyo oteeketeeke obulunzi. Bwe mba mbuulira sibuulira baami bokka n'abakyala omuntu yenna omukozi wano covid atulaze ffe tuzze mu mirimu gino egy'obulunzi mu covid naye tukunguddemu okusinga n'ebye tukoze ebbanga emabega kuba emabega tubadde weetuli nga tetugulanga mmotoka tubadde weetuli tetuzimbanga nnyumba naye mu kudda ewaka okubeera nga tukolera waka ate tulabe nga waliwo ebyaki ebyenjawulo so naawe wenna gy'oli kola kyokola ng'omanyi nti ngenda kwekozesa okole omulimu gwonna ogwawaka otuule awaka ng'osobola okuyingiza ssente osobola okubeera nga tolowooza kwata mu nsawo okugula nkoko ojja kubeerawo okwata bukwasi mu kisibo ojja kuba otuddawo nga waliwo ayina omukolo waliwo ayitaayita n'abuuzeeyo seggwanga yammeka ofune ssente zo ng'otudde waka nga tozisasulidde musolo gwonna sigamba nti omusolo mubi naye twagala osasula ogwo omulala ng'ogenza ogula sukaali ogenza ogula amafuta naye awaka awo otuula ng'osobola okutuula awaka mu ntebe bwenti nga bwentudde ssente ne zijja olinaga mpaayo empanga 2 mpaayo enkazi 3 mpaayo enkoko eya musesere oli mu kunoga ssente ng'oli wakaawo naye abantu bonna tumanyi nti okufuna ssente tumala fuluma mu nju so tutuule nga awaka ng'oteeseteese bannaffe abali ebweru kuba abantu bangi nnyo abakulaba abakugoberera ku mukutu abali ebweru muteeketeeke ewaka eno nti omuntu osobola okubeera eyo ffe balubwama tuzimba ebiyumba ebyenkoko eby'omulembe oli asobola obbayita yes gwe n'ogamba nti anyagala ekiyumba ekifo kyekyo ne tukipima ne tukola ki ne tubeera tunoonyeeko bunoonya ku simu zaffe ku contact ezo tubeere tukutuusaako service eno nti nyagala kiyumba kya nkoko mmeka nga twogera nga tukuzimbira ekiyumba oyagala nkoko tusikuguza wano mubalwa mugulawo akawunti yo n'ogaa nyagala okulunda enkoko 1000 mbalira mwami lubwamu okuva ku drinka ku katiba ku eddagala vitamini n'emmere ne tukubalira gwe n'otandika okusevinga ssente zo noga omwami wambalire $2,000,000 naye kati nfunya 8 kiikyo nfunya 5 gaago nga ffe wetukola risiti bwe tukuwa bw'otuuka nga tukuwa nti kibutiba 50 gaago drinka 20 gaago era obutiba mbulaba bulungi nnyo wano omwana bw'aba abukulazaawo yes nti abantu abali osobola okuteekateeka wano ogamba kanteeketeeke ebintu byange enkoko zange mu balwama nazisasula drinka nazisasula obutiba nabusasula emmere abantu mubajjanjabira ndaba eddagala weeriri nti eddagala tufaayo abantu batuukirizaako omutindo ogw'enjawulo nti omutindo guno bw'onoowa omuntu w'enkoko yeetaaga afuna eddagala eriri ku mutindo ffe tumanyi omulunzi tamanyi eddagala nti feeke eriyiseeko talimanyi kati tukuyamba kuba enkoko yaffe nga bw'ogirabye ku faamu bwe twagala naawe omulunzi ogirunda ebeere bw'etyo biki bye tukola bye twagala naawe okole enkoko eyo okubeera ng'evaamu so nti abantu bonna abali eyo mu mawanga ag'enjawulo ng'onodda ewaka osobola okuteekateeka wadde okyali eyo n'ogenda okudda nga buli kimu kiri terete mumpe enkoko zange nkomawo ennaku z'omwezi bwezi buli kimu nga tukikuwa ng'otandikawo okulunda kuba abantu abamu tebakyagala kwesigasiga bantu kuba abantu twaggwamu obwesigwa omuntu olumuwa enkoko ogira olunda ajagaza afudde tafaayo okugeza nagwe nawako ente zange 2 ennyana naye nga bw'azisibayo leero zibeerayo ku ttale ne zisulayo n'azijjawo enkya n'azongerayo okakana nafiirwako ente emu naŋŋamba nti efudde ngenda okukola risaaki nga nayo yabadde alunda bubi ente azisibayo leero n'azisimbulizaawo nti omusota gwagirumye naye yeemu eyasigalawo zombi nali nazigula $60,000 emu nagitunda 8 okitegeera ng'ate kati singa oli yali afuddeyo nali nfunye amagoba singa zombi nali weeziri ng'emu tefudde nali twali tukoze kati so abantu tebakyesiga bantu olw'okuba embeera eyo nti abantu tebateekamu buvunaanyizibwa ng'omutima kati oli ayagala okuteekateeka ekintu kyenaga bwenzirirayo nze neetulire mu kintu kyange tumwaniriza tujja kuba tumuweereza saaviisi ennungi kale bajjawo kino
abantu ebiseera ebisinga balinga tebeesiga abantu naye ffe nga ffe kampuni kuba wotusanze weetuli n'enkya weetuli tubeera nga tutuusa abantu ku mpeeza kubanga kati abantu tebakyalinnya nnyonyi tigenda kyalina kusuubula anyiga bunyizi mapeesa nayatikka bye baagala n'aweereza sente n'ebintu n'abifuna naffe tubikola omuntu kwobe ng'oli Mbalala oli Kaseese oliwa tupaakinga enkoko obuukingira ku ssimu ne tupaakingira enkoko ne tuzitikka ku mmotoka ne zikutuukako mu budde. Kale tweyanza tweyanzenge essimu gibaddiremu essimu eri 0755 38 91 endala eyokubiri eyange eri 0750 73 88. Kale njagala okuba nga ate embebaza mwena mwena abaddeko okuva gye twatandikirira okutuuka saa zino nga tumaliriza kansuubira omulamu gwe tubaddeko olunaku lwaleero gutegedde bulungi nnyo olina kyofunyeemu kyonna kyonna kyoba weebuuza kyotategedde bulungi nnyo essimu bazikoledde wansi awo babayita abalubwama local poultry breeders basangibwa wano Kawoko Muwakiso. Yes. Okay. Kale njagala okuba nga ate mbasibira n'olunaku olwaleero musibe bulungi ne bw'otuuka ne Kawoko n'obuuza faamu ya Lubwama bakutwalawo musibe bulungi mweraba.